Mwana wa tata, mwana wa dadi, amazima ntambudde naye muganda wange abasajja bazimba. Wali olowooza ko ddala kizimbe ki ekisinga obugazi mu nsi yonna? Kyentegeeza, largest building in the world. Kati gwasagasagana nkusaba kalira. Gaziya Obwongo ke kanyomero ke twolekedde. Ekizimbe ekisinga obwaguga mu nsi yonna si kirala. Kyekya New Central Global Center, kino kisanga Tianfu New Area, Chengdu, Xinjiang mu ggwanga erya China. Ne muganda wange. Otuuka ku kizimbe ne weebuuza nti ndi ku nsi oba ndi mu ggulu ng'oli China. Nagambye kalira. Amajobejobe g'ekizimbe kino gazimbwa okumala emyaka 2 n'ekitundu. Kyatandika okuzimbwa omwaka 2010 ne kijibwako engalo omwaka 2013. Kyaggulwawo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwo 2013. Kyazimbwa kampuni ya Naggaga Deng Hongo eya Entertainment and Travel Group. Ku kizimbe kino square foot obukadde 4 n'emitwalo 3 za shopping mall. Omanyi kye kitegeeza? Muganda wange, kuliko ziyafesi z'amakampuni amasajja, kuliko conference rooms, university complex, commercial centers 2, kuliko zi woteri obwaguuga eza 5 star, nga woteri emu egendamu abantu 2,000, kuliko IMAX cinema, nga theatre emu etuuza abantu 1,000 n'omusobyo. Basako Mediterranean village, kuliko pilot ship ne skating rink obwaguuga. Concert hall eri kuno etuuza abantu 1,000 ku kizimbe kimu. Tukyatambula, kirina parking ya mmotoka omutwalo gumu mu 7 eyandibadde nga centerpiece yakyo. Paradise Island Water Park eweza ku square foot emitwalo 5,400. Eno beach yennyini abasajja gye baawunda ne bassaako obwongo bwabwe. Munda mu yo bwe buba nga budde bwa kiro nga waliwo ebinyumo banyiga bunyizi peesa betata. Stage neevaayo ne yereeta kungulu. Amatala geekyusa gokka amawundewunde bwe gaba nga ga kiragala, nga ga bbululu, nga ga kyenvu oba nga kamyufu. Ge gano omuyimbi eri wamala ge yayimbako agalungiya n'omubi. Yonna ejjudde zi giraasi zaako zikola nga solar panels eby'amasannyalaze oba obiwonye. Muganda wange, nakugambye nti otuuka ku kizimbe kino nawe ne weebuuza nti ndi ludda wa? Mwana wa taata, obusajja bwazimba. Kino ekizimbe kyolaba kiriko emyaliro 18, kiwezaako obuwanvu bwa fuuti 3.3. Kiriko zi elevator 244 ezitadduka, teziwenyuka, tezipirimpya wabula zityentemuka butyentemusi. Kakati mwana wa taata, kino ekizimbe kyolaba kitudde ku bwagaagavu bwa eka 420. Omanyi okugatta ebisaawe by'omupiira nga bwolaba ekyennamboole ebisaawe 420 nga kuliko ekizimbe kimu.